Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond at the newsroom gwe mukutusema kutukwoli. Nze Denia okuweereza era okutuusaako enteekateeka zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Yonna gye musinzira okubanga ate mutulaba. Kyemba gamba kimu kyokka nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga gye muli. Bannange baganda baffe abali ku kyombo kya Buwarabu, njagala okutegeeza buli omu ng'olina omuntu wo ng'aliko ebweru, mubuuzeeko omanye buti. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Butya bwali abasajja Abamerika mu kulumba Syria nga beekwese mu mugongo gw'Abayisirayiri. Kino nno kireetedde Abasiriya okunyiiga. Kiki kye bakoze? Kwe kubanga balumba enkambi z'Abamerika wonna we ziri, era ng'ezimu ku ezo eziri targeted n'okubeera nga zikubwa ze ziri mu bitundu nga eby'Ekata n'ebirala. So abaliraanye awo wonna mu banoonyeeko ng'obudde bukyali, oyinza okuba nga mwattu mu maziga na biwoobe eyo. Akonjegadde okayisaawo. Wano nno wenkusabira gwe muganda wange ndaba nti BTN ffe tubaawo okubanga tukuwa ensonga zonna nga bwe zitambula. Olunaku olw'eggulo Madamu Nakangobi Jennifer Fulufiga yatikkiddwa, era a principal wa Umukat a School of Journalism yavuddeyo n'abaako ebigambo bye yayogera na lwaki Fulufiga bamutikidde na biki ebituufu bye yasomye. Amazima gavuddeyo nti yakoze test wabula teyasomye. Ebyo nno bye nsobodde okuŋŋaanya. Then ate Zambali Brasio Mukasa ayina engeri gy'amulabisizzaamu oboolyawo etali nnungi, naye bwe kityo bwe kirina okuba. Bannaddiini bavuddeyo nabo ne bakola ogwabwe. Biki bye boogedde? General Museveni ekyokusazaamu osabira Dr. Kanokiiza Besigye kyandibanga kimuleetedde ebizibu bitya. Banywanyi, njagala nkuwe video zino tutandikire wano. Video nkusaba ogimpere like, ate era naawe atannatwegatako mu butongole nkusaba osubscribing. Sooka owulirize ebigambo bino. Fulufiga ono warakatini. I'm did it. I don't have a time to waste. Right now, I'm a bride. Yes. Education is the key. I'm on my way coming. I'm coming. Bagambe Makerere, I'm coming for you. Makerere General. I'm coming for you. The reason as to why we talk about Jennifer, our good friend here, because of the niche she has mastered in our media industry. A lot of people have been talking a lot about her when she was narrating about education being a key that opens doors, that opens spaces that are hard to reach. Education being an engine that lives everything in the world. Others never understood the point, but for my case, I understood what he wanted to mean. It was not about education being a yingide, it was education being an engine. And one of the credible members of parliament, Honorable Bet Namboze, made a wonderful remark on her social media, talking about whatever he wanted to narrate. I felt it, that you have given the word that you can as well stand firm and communicate something, and you can communicate the message. So that niche is going to open doors and will be one of the successful people in our country. I don't want to say much. I'll only summarize by saying, go and add value to yourself. Go and find your niche. Go and find your identity. You're going to be outstanding.
genda weenoonye kiki ekinaakwawula ku balala okufuuka ow'amaanyi mu mawulire. Bw'onaayawukana ku balala ensi egenda kwanguyira. Ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze Zambali Blasio Mukasa. Zambali Blasio Mukasa yakutte fulufiga mu ngeri etayagala muweebuula naye n'amuwa ebibye. Omanyi fulufiga ono ayingira buli muntu, buli omu azzenga amuyingira. Wabula fulufiga kuleto Zambali kye yamukoze yazze bamme mu statement size n'ayagala azikyuse. N'abagamba nti fulufiga nga bwe yagamba mbu education is the key, nti okusoma kisumuluzo ekiggula buli bukisa bwonna buli luggi lwonna lw'otandisobodde kubeera nga otuukamu. N'agamba mbu education azini eyingidde Ozambali nti nze nakitegeera nti education is an engine eraninga buli kintu kyonna mu bulamu, nti omuntu bw'aba asomye okusoma kwe kukyusa obulamu bwe ne kutambuza buli kimu mu bulamu bwe bwonna bw'awangaala ku nsi kuno. Madamu azini eyingidde. Anyway, awo wennyini sigenda kuwa bigambo bya principal wa Umukat. Eyo story tugyesonyiwe tugiveeko. Naye yagambye nti it was a test. Fulufiga gye yayitira balina emitendera gye bayitamu okulaba nga bamuadmitinga wali eri ku Umukat School of Journalism. Remember nti Umukat yayitayo ne bukosi obwa weeks 3 mwezi gumu. So mwana bw'asomera ku Umukat ate weewuunya kufunayo koka certificate like what Fulufiga got. So anyway, kankwe ku katambi kano. Lwaki abakulembeze benzikiriza bangi essaawa y'olunaku olwaleero tebakyaweebwa kitiibwa n'amatu tetukyagabawa? Lwaki ekkanisa zaabwe zikaze? Abantu beebuuza nti bantu be baakoowa Katonda oba abakulembeze benzikiriza be baafuuka ekitagasa oba ekisekererwa. Omusajja omu ku abo abasinga okuweebwa ekitiibwa wano mu basumba mu ggwanga Uganda, Dr. Joseph Sewadda yavuddeyo n'ategeeza nti mwebale kulonda General Museveni singa temwamulonza obulokole bwandibadde bukoma ku ye. Kiruma. Mutunule mmwe balokole mmwe abali wano. Mmwe bingamba kubanga mmwe mwereese. N'ekyokubiri mwe nsobola okubagamba. Mu Uganda tebayinza kuleeta tteeka lya kuwera balokole ne litayita mu palamenti. Tekisoboka. Abantu abamu babuuza n'okubuuza naye abalokole ani yabaloga babalogera ku Museveni. Museveni yatuttira ku liiso. Aga mubaleke bwe banaakola emisango njja bakuba amasasi. Mubaleke n'atulekaalekaawo bw'atyo. Era emyaka gino ffe tulinamu kye tufunyeemu kututtira ku liiso. Katonda wali mutwalira naye emyaka gye agikozeseza bulungi. Thank you Jesus. Omusajja yasinziira Masese Jinja n'agamba bamubuuza ensonga y'abalokole abasoga be basooka okubuuza abasoga bakyawa abalokole. Ne bubuuli wano ng'oli musoga nkubuli abeewamwe bakyawa abalokole. Eyo gye babuuliza ekibuuzo. Kati ensonga y'abalokole ojja gikola ki? Ensonga ereme kubeera nzibu kubanga ez'ekkanisa nja okuzifuula sitowa z'akasooli n'ebijanjaalo. Yakyogera open was netumanya nti oyo tatwagala. Ekkanisa kati eno singa sitowa ya kasooli lowooza sitowa ya kasooli birako senta Lubaga. Kukeera ku makya n'owuliriza ebigambo nga bino nga bifuluma musajja alinga Dr. Joseph Sewadda, ekyamazima amatuufu kiba kyeraliikiriza. Mbuuza kitya era lwaki ekintu ekifaanana bweti kiba kyeraliikiriza? Eno y'ensonga lwaki kyeraliikiriza nti abantu be twandibadde tutunuulira ng'abakulembeze b'enzikiriza, abakulembeze abalyoyi b'emyoyo abandikuŋŋaanyiza abantu, people who should be non-partisan, be bakulemberamu okubeera
partisan nambemu nga babesingira ku parties zeba kiririzamu. Simanyi oba Dr. Joseph Sserwadda nti mu church ye abatawagira General Museveni tebasabirayo. Kyovula todenya Katonda lwaki ekkanisa ziggwamu abantu and why the people face challenges. Why? Kakati olwo bali mwezo atali ye wa Nuupu nga ayimini atali wa NRM bwajewo taata ogoba mugobe bali mwezo mulokole. Yes, let's assume singa Kyagulanyi yawangula oba Nandala Mafaabi bebandigo by'obulokole. Bwe kiba nti obulokole e Kenya gye buli, bwe kiba nti obulokole e TZ gye buli, bwe buba obulokole nti e Congo gye buli eri mu badduka, bwe kiba nti gye buli ne mu Sudan abali mu dduka, then what of Uganda? Do you want to mean nti obulokole bugenda kukoma ku mulembe gwa General Museveni nti bwavaawo nabwo buba buweddewo? Okuggyako okusiga obukyayi mu bantu n'okubalaga nti abalala bonna tebabaagala ono y'abaagala. I think kirungi otuukiriza interests zo ng'omuntu Ssekinoolo era n'okuwa credit omuntu ky'akoze. Ku mulembe gwa General Museveni we watongozebwa obulokole ng'enzikiriza mu Uganda. We appreciate that and iyo credit tugimuwa ng'omukulembeze w'eggwanga Gen. Kaguta Museveni yakola kirungi. N'ate era tokijjawo nti n'obulokole bujjuddemu abafere bangi era nga nammwe mulemereddwako okubaako ekyo kikolera. That's why bagamba nti munnange ne Bayibuli eyogerako nti mu biseera eby'oluvannyuma bannabbi b'obulimba balibeera bangi. Should we think nti most of you're false prophets as the Bible says? Kyovula ne Bayibuli yennyini yagamba ebya Kayisaali mu biwe, Kayisaali n'ebya Katonda byaki? Bya Katonda. Let us discuss politics outside of church. Once we come in church, then we discuss the holy matters, church matters, instead of being political. I think that could be better rather than spreading your political gospel because you belong to a certain political party. Wow. Awo mbamba jeo. Nzedde ni tuli ku BTN Media beyond the newsroom. Anyway, so ku video chiwa do yino wano. Oliriza. Kati we tutuuse Mwami Museveni ajjeyo enjala alwana ne Katonda. Era nsaba Allah gwadha wa jalla ali mu ggulu eyo. Ngabo walaga Firauna amaanyi go ng'akweyimbyemu azimbye eddaala mbu ajja akuwanule waggulu. Ne Mwami Museveni avuddeyo azimbye eddaala akuwanule waggulu. Laga amaanyi omukkakkanye nga bwe wakkakkanya Firauna mu bukambu obuzibu. Kuba toyinza kulwanyisa Katonda n'okola ki? Era nsaba Katonda okulaga amaanyi go baako kyokola ku gavumenti ya Museveni ku kye yakoze okugaana abantu okusinza n'okusaba. Kuba ffe Katonda eddiini eyaffe etugamba Allah atugamba munsabe mbakole ki? Banukule. Bwe mutansabe guba musango. Paul Semwogerere waafuukidde omuzira weewano nti omulala teyaligambye nti nafunye essimu okuva ewa Mwami Museveni. Yalireese ensonga nki endala. Era mu kkubaganya ebirowoozo wali ne Mwami Museveni yali mugambye nti kale kandabe bwe nkikola tuyimirize emmisa eyo. Kandabe bwe nkiwumbawumba tuyimirize ki? Emmisa. Naye Ssaabasumba Paul Semwogerere muwadde ekitiibwa kya Janani. Lwaki? Nti yayatudde n'agamba nti eyaŋŋaanya okutegeka emmisa eno ye gundi. Ono omwami asobola okuvaayo alwane ne Katonda. Mwami Museveni asobola okuyisa ekiragiro ekiggala ekereziya. Singa Ssaabasumba ategeka ki? Emmisa eyo. Wabula Ssaabasumba mu buzira bwe yatunuulidde ekifaananyi ekinene n'agamba abantu ba Katonda sijja kufuuka nsonga ebalemesa kujja kusinza nga basibye ekereziya.
kanjogere ekyakoze eki omuntu atuuka ku levo mwami Museveni gyatuuseeko ng'alwanagana ne Katonda tomusuubira kwatibwa nsonyi kuleeta awo mamba n'aba military. Musajja mukulu ono Haji Makolo Kavuma asabidde Museveni Allah oba Katonda amulageko obukambe bwe. So ndowooza omukulu nga akyali mu kugamba mu kama waabwe nga bwe ya bawa eddembe ly'okusinza era singa si ye singa bo tebaliiwo kati akubyemu akafaananyi alabe ne kubaganiddwa okusaba just because nti bagenda kusabira basibe. Kale just imagine tunuulira olowoozeemuko nga mwenna Uganda nawe olabe wawe tuli ddala weewo weegombesa w'oyagala eggwanga lyo libe. Kyebuuzeemu era kirowoozeeko nga munna Uganda. Nze Deni nzaani Deni wuliriza wano ku mutima kakati waliwo abagambye kambyogere kuba waliwo abankwata nze ansa yangeemu ne bagamba kati chapa waliwo yagambye ki bishop alekulire olwokati yagambye Besigye kumukola ki mu kereziya simanya alimiriza kati muli abakristo muli banyivu nnyo kati ya bishop akola bya president. Omuntu yakusiba emyaka mwezi mukaaga mu COVID nga tosaba kati nga enemise mujja agamba tebaawo weerabidde olaba we twerabira amangu n'emirembe abamu kati munadda mukwata mu ngalo tukyali ku bya COVID eri mwe ani abagamba ati mudda mukwata mu ngalo siye kati lwaki twerabira amangu ago enkolagana ya church ne state naye ne weerabira gwayogera n'ebyo nti omuwa oba osoma essaala buli lunaku Katonda gwe mulungi ennyo mu kisinde ekyakawungeezi wandibadde tozimba na muki naye ng'omukristo yayogera kati batugana batya okusoma emmisa naye nga mu buli ssaala eyo tusabira abaki abasibe. Katonda gwe mulungi ennyo w'omukisa mu ekereziyaawo omwami ono yavuddeyo n'ategeeza nti bo abasibe babasabira entakera era n'olwekyo tekimwetaagisa kubeera nga oddaawo mbw'ate ogambe kino mbw'ate era n'agaana okusabira ne bagaana tusabire president bikoze bitya n'ebirala ebiringa bwe bityo. Anyway, you people, you have your right to do whatever you feel like, but making churches a political platform simanyi oba bye mukola Katonda byayagala. Wuliriza Kayimba Solo. Tetukiraba nkubu kyakibaawo. Tewaliwo omukulembeze yenna wa ggwanga lyaganye bantu basaba. Tewaliwo omukulembeze yali agambyeko nzikiriza nti awo temusabirawo. Byonna birabise leero. Ffe emisa zaffe ekitongole ekikukulembera obukatoliki kiri Roma. Era Papa ye mukulembeze. Papa yekka yasobola okusazaamu emisa. Yekka. Era mwami Museveni waba abadde ayagala okusazaamu emisa eyo abadde alina kukubira Papa. Na Papa ye n'alyoka ayogera n'Archbishop. Naye olaba Archbishop omusajja omugumu bw'atyo. Bwe twalanga omusajja omugumu era genkakasa nti akyali mugumu olaba kimulemeredde. Wateeka okuba ebibadde emabega wakati n'ebibadde bingi ebyetalabye. Era saagala muntu addaawo okunenya Archbishop oba nakkereziya yaffe ey'Erubaga. Olaba kibadde kityo wateeka okuba ebibadde emabega wakati n'ebibadde bingi kyensobola okukakasa. N'olwekyo mu mbeera eyo kyongedde okulaga eggwanga nti buli wantu wonna waawambwa. Bw'ogenda mu kitongole ekiramuzi ebiriyo biraba, poliisi ebiriyo biraba, amagye bye gakola obimanyi. Ne wa Katonda nawo mwami Museveni ajja okusalangawo munnange musome emisa musabe oba temusaala. Embeera bw'eri oluvuddeyo ne tukkiira wansi awo ku popopo. Kati omukyala Birimya mu press conference wagambire nti ye yayogera ne Museveni kuba ku Lwokutaano yakuba oli n'amuddira ewa Museveni agamba
agenda kukubira ku Sande ku makya mungere agala munnyonnyola mmisa eyo mbu ku Sande ku makya ewe nakolanga agenda kwogera naawe nkya ku makya ye leero bwera leero essimu n'agifuna okuva mu State House ne mugamba Museveni ajja kwogera naawe lwakusatu naye ng'emmisa ya leero akati lwaki tusaba Mwami Museveni nga twagala okusabira abantu baffe tulaba nga kyannaku ekyo no kiraga eggwanga gye ligenda kuba kati bw'olumu abakolako ebikyamu n'oyogera bakusiba n'okutulugunya bw'okaaba ennyo nti nkaabye ennyo nkubidda bwente ekyo kibanyiiza kati n'okugenda okusoma emmisa okusaba okwogerako ne Katonda nakyo kibanyiiza kati mwagala ennaku yaffe gye tulina tugiroope waani kyekibuuzo bambi basajja battu nenze bano ababaka b'opposition bambi mbasaasira basaasira ya balabika ng'ekituufu ekintu kyo kibayinze kembasola abuuzizza kati ffe tuloope waani era tugambaani bwe kibanga munnange nga n'okusaba kubanyiiza bwe tubagambako mutusiba bwe tukola bwe tuti mukola muti kati ffe tugambaani ye bali omu nsi yagambye ati mukyala Winnie Byanyima yagambye nti babadde bategese okusaba mu kereziya ey'Erubaga n'agamba nti esaala oba misa teyabaddewo kubanga pulezidenti yakubidde archbishopu n'amugaana okubeera n'emmisa. Ebyo bigambo lya Winnie Byanyima manyi bali mu politics mungi. Dr. Balyomusa ategeeza nti ebigambo bya Byanyima birimu ebyobufuzi bingi eri ekereziya yokka yeyina okuwa ensonga lwaki emmisa eno teyabaddeyo. Kakati ekyo ndowooza mubuuze ab'ekereziya kubanga sinaba kwogera ne pulezidenti oba kituufu yakubye essimu oba teyagikubye. Olunaku lw'eggulo abooluganda bako n'emikwano n'okuzingira ddala bannabyabufuzi bagenze ku lukiiko ya St. Mary's e Lubaga okwetaba musabira Dr. Kizza Besigye n'abasibe bonna bali makomera ku nsonga z'ebyobufuzi. Ebigambo bya minisita Chris Baryomunsi ndowooza mubiwulidde naye twongere okusabira ennyo eggwanga lyattu Uganda kuba bwe kitaba ekyo biyinza okuba ebirala. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom muzikirize mbatere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze ngenda okuba nga mbaleetera. BTN Media Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.